Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbalamusizzaako mwenna abatugoberera abajja bagoberera Mubiru Smart Media gwe mukutu gwaffe gwa YouTube. Bwe tuyise emboozi nga bwe mujja mugira abantu mirako muganda wange Senkungu Hussein, nentumirako Mwami Yasin, nentumirako n'abalala bangi nnyo mwenna bannaaye kirwadde gye kiri. Ekirwadde gye kiri munaabe mu ngalo, kakookolo tokeerabira, masiki gifuule mukwano gwo, okweyoteza oxygen lwaluddeyo, okweyoteza ne kugattawo n'ebiringa ebyo. Mutesitesera omwanjuzi yenze Mubiru Smart okuva mu Smart Studios n'ebirala ayagala okulanga naffe tujja kuwa enamba y'essimu oluvannyuma. Kuno tunyumizaako emboozi okusingira ddala ey'abayimbi, naye nze mmanyi nti abanyumi abasinga bava mu kadongo kamu. Kati nnyina omwami kisookera ddala kaawonawo. Abasinga mwagala nnyo emboozi ya Hamani Basudde. Buli tuginywa mugamba emboozi tebankadde. Bituddire mbi wanyumya lulinti nedda. Lwaki tubinyumya nga abaali naye weebali? Omwami yongeramu kubakubuzeeko then tutambule n'olugendo lwaffe bulungi nnyo. Ssebo mwami mukulu nsanyuse okulaba kwano ku TV Smart Media. Nange nsanyuse okubeera nti mpeeredde omukisa guno okujja ku Mubiru Smart Media. Smart Media. Olwokuba wali bakebedde bulungi nga temperature eri wansi, akokolo osobola n'okukasikamuko bwoti. Ebipimo abiyise bulungi nnyo. Abantu atulaba ayagala okumanya amanya n'eddoboozi. Amanya n'eddoboozi Lawrence Mwebe Kaawonawo omugenzi Basudde. Kigambo kaawonawo kitegeeza ki? Kugamba ekigambo kaawonawo kyajja olw'okubeera nti nali omu ku baasigalawo Abafrika mu kabenje ako, ate nga kugamba nti obutagenda Basudde Mukama ye yakireeta, naye ndowooza kwe kwali okuwona kwange kuba waliwo n'aksidenti era gye yagwako endala era nensobola okusimattuka. Era ng'oli naye? Era nga ndi naye eyagwa emyanzi. Obutagenda Basudde mu kabenje ako kyakuluma oba kiina empisa gyakuyisaamu endala? Kyannuma naye ate oluvannyuma kyannyamba buyambi obutagenda, nti tomanyi oba oluusi nange naalifudde, naye nga nali nnumiddwa obutagenda olw'okuba nali mulwadde. Obutagenda naye mu lugendo olw'e Masaka, naye nga waliwo wano ng'asimbula Bubondo? Naliwo bulungi nnyo ng'asimbula. Sooka otulambululemu awo ng'asimbula Eggaba. Ng'asimbula Eggaba. Yes. Okay. Kaakati mukama wange oyo waliwo baali bakyankalanyeemu nga bw'omanyi eby'emirimu ne muganda we Sserunjogi, nga mukulu wo bw'anaakunenyako nti emirimu gino nga tegitambula bulungi. Yali kashiye ku mulyango amubuuza ku bitabo, vubuka ekifuba kiwunya musaali ligamba mbuuza gwani. N'amugamba ebintu nga tebitambula bulungi, n'agamba nti kansooke nkuyimirizeemu. N'amususpendinga ewiiki nnamba. Yes. Kati bw'amususpendinga ewiiki nnamba, oluvannyuma nga bw'omanyi Oluganda n'amanya nti ndowooza kati akoze eki, ayize n'abaako byamugamba nti emirimu njagala ogikole bwoti ne bwoti ne bwoti. N'agamba nti kale n'amukomyawo. Kaakati bw'amukomyawo n'amugamba nti njagala okole obeere siriyasi ku mulyango, ssente zino gwe mulimo, singa ozizannyiramu omulimu guba gukoze eki? Guba guweddewo. Nti kaakati bw'amala okumukomyawo. Oli ku Sserunjogi? Ndi ku Sserunjogi. Ayogera ne Basudde. Amugamba njagala otereeze enkwata ya ssente ku mulyango. Oddemu okole. Yoli gwe yimba mu kayimba kali Sserunjogi muganda wange abankuseere. Era ng'amulaga ebizibu by'azayitamu mu luyimba olwo, nti njagala obeere nga ssente zaffe ozikuuma nga tewali butuli bukola ki. Ekika kya pati omulungi kyaba asibisa obutuli okuzitwala. Kaakati bw'amala omukomyawo ng'ate bazadde be bakitegeerako nti waliwo obutali bulambulukufu mu mirimu yabubategeezaako. N'agamba nti nyina nabo okubategeeza nti muganda wange nakoze eki, namusonyiye. Kaakati kwe kutegeka akapati akaakaali Eggaba. N'ayita abaakabuladda bonna. Kaakati mu kapati ako nze nfuna omusujja. Mapate tewajja? Pate saagiriiko so nga ennyumba gye nali nsulamu
eno yabasudde mwali baana babasudde muli awo ku boys quarters. Kaakati n'agamba nti mpulira bubi ne bantumira omwana nga bagenda okulya ne mbagamba bannange mpulira bubi mpulira omusujja ne balya ne bamaliriza bambalire bonna bavuddeyo abaali basula ewala babusuulwa nakayiza mukambalire bonna bakuŋŋaanye. Kaakati nze nga mbeera kumpi n'ono omukyala gwe bayita Jeeni Basirika kiruddwawo ate nga basudde pate yali eno Gaba era nga si wano otambulawo n'otuuka. Kaakati bwe bamaliriza okulya n'agamba nti mwebe bannange ogenda e Masaka kuno tikyali mu pulogulaamu kuva kyagwa bugwi olw'essanyu eryava mu pate abooluganda beesootinze weebale nnyo. N'agamba nti bannange n'emmotoka yino naguza empyolo amaze naye ennaku 2 eyo Land Cruiser yamutta. N'agamba nti lwaki sivuga mmotoka ne tugenda e Masaka ne bamemba banne ne tusanyuka ne bakadde bange ne mbabuulira nga muganda wange bwe musonyiuye olwagisimbula. N'agamba nti abantu mulinye emmotoka mwalimu nga bameka? Olwo mulimu abantu nga baalimu 12. Kati 12 bantumira omwana mugende mugambe mwebe yeetegeke tugende ne Jeeni. Jeeni ye yalina akaana kano ka Vikito ebbujje. Kaakati omwana ajja olwo mpulira omusujja gulinnya aŋŋamba nti Basudde agambye tulina erinnya litwali tumuyita Pembe agambye weetegeke tugenda mu kyalo nti ŋŋamba nange nga mpulira bubi naasobola tyagambye nti yambala asanga omaze okwambala. Yali muzadde mulungi ng'alowooza ku bakozi be. Kaakati munnange ng'omwana addayo ate waayita eddakiika mmeka ngenda okuwulira nga emmotoka nesiba nga bonna bonna beereze ng'ajja ayambadde bulungi ekkanzu ye ne kooti yayambala nga Muteesa walombojja ebigambo. Era bwe yajja bw'ati yayingira buyingizi nali ndi mu ntebe bwe nti negalambiriza mpulira siina maanyi nagamba waayi mwebe konze wangise yambala tugende Masaka ne mugamba omusujja nga mpulira gundi bubi mukama wange nti emmotoka yino nguze empya omusujja bwe guneeyongera nja kuvuga buvuzi nkutwala ekitovu buli kimu ekiri nenyimirira bwe nti ne mugamba mukama wange nga mpulira siwulira bulungi. Olwo agambye ne Jeeni amugambye nti nze sigenda Masaka so nga abakyala abo tebamuvanga nabo ku lusegere naye ebintu bya Katonda byali bizibu. N'amugamba oba togenda mpa omwana jjukira yali muto n'akamuggyako. Olwo ambuuza ekigambo ekisembayo togenda ne mugamba mukama wange mpulira ekitengo ntandise n'okukankana bwe nti n'agamba nti kaakati bw'oba togenda sirina kyakukola kaffe katugende. N'akwata emitwalo 2 n'agamba kuyambe mugenda oguleyo ku ddagala ngenda kukusanga enkya gaabiri gaakati sente ezo zaali nyingi. Ekyo kyekigambo kyenasembayo okwogera ne Basudde nadda mu mmotoka ne basimbula n'ayimirira olwo nayesimbula agenda staginga atya omuntu banne abatulaba abalungi abatula ku Smart Media. Ndi n'omwami Lawrence Mwebe eyayimba oluyimba olugendo lwa Basudde okuva e Gaba paka era Basudde yakubanga ekipande ng'aliko yekka naye wansi eno wabangayo Mwebe ng'olabako Mwebe oluusi n'embalire naye nga Mwebe tamubulako kitegeeza ali mwana we waako mugugu olaba neggaba musujja gwe gwamugaana okumutwala e Bubondo. Kakati asimbudde Gaba tukomyewa bwasimbula eggaba motoka etambudde batuuse Ekibuye. Bwe batuuka Ekibuye yagaa nti omanyi kwaperandi awo kakati abamu bagimanyi nga Syandisi Bigibba naye ngaawo baali bayitawo kwaperandi kiri ekizimbe ekyo ekinene ng'aperandi awo wetukolera lihaaso gemakaaga mwe munjogera ffe era ng'omwami Biseegerwa oyo nannyiniwo yakola nnyo mu kubaawo kwa Kabuladda era naye yamuyimbako mu luyimba olwabyenda bye. Alina kyotategedde bw'ombula obuuza Biseegerwa mwami ali awo munene. Kaakati n'agamba nti abali mu mmotoka olwo
abagamba nti tuyimireko wano male okubuuza ku biseegerwa tufuneko nekookunywa katonotono tugende kuba mwali temwakoze twali tetwakoze era bayimirira awo katono ne babuuza ku biseegerwa n'abaaliwo awo kwaperandi ne baddamu mu mmotoka empya neddamu netambula ne batuuka ensangi wali webatundatunda ebintu awo nawo ne bayimirirawo enkoko ne zikaaba kulaba bulungi nnyo emmotoka eddamu ekola ki etambula batuuka erukaya kakati bwe batuuka erukaya engeri ffe gye twali tutakoze wali wakozeewo Sebbaale era Dr. Ibrahim Sebbaale kakati Sebbaale oyo basudde abagamba nti siyinza kuyita ku Sebbaale ng'ali wano Sebbaale oyo basudde yamuyambako nnyo mu kufulumya ennyimba awo mu kusooka baali banywanyi yajjangana yamuyambako nnyo okumuwabula wadde yali akolera wa Ssebatta naye nga wajja eno yamuyambako nnyo kakati n'amugamba nti siyinza kuyita kwani Sebbaale kamala okubuuza ku baana bange wano ne bayimirirawo kaawo Sebbaale bo baali mu sso ne bababuuzaako awo baamalawo akabanga ne beeyongera mu lugendo kakati nga tukyali awo katono nnyo ku Sebbaale Lukaya Nakayiza Fiona baava naye Eggaba bamusanga mu kkubo Nakayiza Fiona baava naye Eggaba wona basanga Sebbaale Lukaya tebalina muntu gwe bapiikingawo tebalina gwe bapiikinga babuuzaako bubuuzi kuba twalako nti emmotoka gye yasimbula awo kuba rivansi nga buwungedde ate alina ebyokulya byeyayiwaayiwaawo Lukaya n'agisimbula n'agenda tandikirawo tugende mu maaso asimbula Lukaya bw'asimbula Lukaya zaali mu ssaawa nga 5 ez'ekiro n'eddakiika ezigwamu nga ndowooza n'eddakiika nga 2 awo mu kuteebereza zaali ssaawa 5 n'eddakiika ezigwamu kakati basimbula Lukaya boolekera kakati bagenda okuyingira Kabaale Bugonzi mu koona kati ebigambo bino olwo abyogerera ddala waliwo dureva eyatuvuganga mu Kabuladda yali aliraanye basudde mu mmotoka olwani avuga basudde yali avuga olwo jjukira basudde teyeevuganga muganda we yamuvuganga naye kwolwo Serunjo gye yamuvuganga naye kwolwo yeyeevuga kakati dureva ono byayogera nti yaliimu kubuusabuusa kwonna yabiraba byonna nga bwe byali kuba ye talina wadde ekyamukolobolako mu kabenje ako katono nnyo abatulaba abalungi ku Smart Media tulina omwami atubuulira olugendo lw'omugenzi Hamani Basudde Nabbi okuva e Kampala tutuuse e Kabaale Bugonzi Allah we yamujjuulira naye kati ng'ajjukira nti gyakawera emyaka 24 bukyatuva ku maaso naye atunda nga hot cake ebigambo by'emboozi ye ennyimba ze twakigatte nti n'abayimbi abalamu abaliwo bonna bayimba bavuganya Hamani Basudde ate nga kye kituufu otokyala kiwulya naye kitegeere olina Mbiru Smart tuli ku Smart Media ku YouTube kwetuli otunoonya ne links zaffe ku Facebook zibaayo oteekamu Mubiru Smart Senior ate etaaga ku Gmail oteekamu Mubiru Smart Star lwaki wali media wano senior wano star byonna tubikoleredde era bitugwanira era ba advisor ffe batuga nti kati byonna byetaagisa kati mu budde obwo tukomawo eri omugenyi wa Florence Mwebe kaawona wa Hamani Basudde omwana w'okumugugu mu ndongo kuba yamwerondera mu kyalo gyamujja nawajja tubulyawo bayingidde e Kabaale Bugonzi mu koona yali ddereeva wamwe mu bbaasi mu Kabuladda yayogera bigambo ki bye yalaba yali ddereeva waffe atalina kisago kyamutuukako ayogera bw'ati nti bwe batuuka nga bagenda okuyingirira ekkoona ly'e Kabaale Bugonzi saawa ziringa mu 5 n'eddakiika 45 zigenda okuyingira 6 mu maaso waali wavaayo trailer kaakati trailer ekuba amataala fuulu egaana okukola ki okukyusa kakati bwegaana okukyusa jjukira nabano baali badduka nga atadde kadduka kaakati
bwamukubamu amataala fulu n'agaana okukyusa basudde awugula emmotoka ate eri ku misinde ku misinde eva ku kolas edda ku kataka kakati bwedda ku kataka tulera ejja eba yakabayitako bweti ayagala akomewo ku kkubo kakati mukwali okukomawo ku kkubo ono agamba nti ekyo kyekyali ekigwa ekyasooka n'alaba nga emmotoka yeefuula bwe yeefuula omulundi ogusooka neddamu neyefuula omulundi ogwokubiri n'alaba nga basudde ayita mu ddirisa kakati ye mu kulowooza yalowooza nti ndowooza basudde akoze eki abuuseemu bubuusi mu mmotoka emmotoka eddamu yeefuula omulundi ogwokumeka ogwokusatu ekuba ebbibiro ate ekomawo kakati bwe basudde emmotoka bwe yamuwandula ku mulundi ogwokubiri yamukasuka wali ku bbibiro nelimukuba nadda wansi ate nayo nemmotoka neyefuula omulundi ogwokusatu nekuba ebbibiro nedda nemusanga wansi era kuyeko yayimirira tusiriikiriremu buli omu woolisiriikiramu osabire ku mugenzi Hamani Basudde olw'ebirungi byakoledde byakolera ensi eno kati bikyatambula. Okay, tukomyewo emmotoka yamwebakira awo ku bbibiro awo yatugambe tuwumbe omenti we yasiibula obulamu bw'ensi awo yasiibulira obulamu bw'ensi. Tukomyeko awo katono katuwummulemu obudde si bulungi bwe tuyingiddemu tugenda kutandikira awo tunyumye tugenda kudda n'obulamu bwa Lawrence Mwebe mu kuyimba awo wennyini we tukomye olugendo tulambululidde omugenzi Mukama amummuze mirembe tetwagadde kuza mwami Mwebe mu kamera olw'embeera ezzeewo naye nga naawe gy'oli kikwatako kamera paasoni waffe ye mwami Nicholas tumutumiddeko nnyo tugenda kudda ne mwami Lawrence Mwebe mu bulamu bwe obw'endongo yagiyingira atya biki byakoze bakibaagasizza aganyuddwa atya na bwe kibwagira bakikyagiyiza ekipya katuwummuleko katono tubaaganya bali ku Smart Media.